Uyunga mbao. Let's get moving. Sorry. Yes, you. Yeah. Something to help me, I'm stuck with this! We are here, we are ready, London, get ready, tomorrow showtime. No, the day's tomorrow. Musawo mulayi bulijja kutawaanya. Sawa ona lemo. The artists are also super ready. So guess what? London, for the very first time, pop up parties in your neighborhood, Royal Regency. Let's shut it down, guys. Let's shut it down. The D-Day is tomorrow. Keep time, early arrival, but we urge you to book your tables ASAP. We're here.
Can make it. Been waiting for a very, very long time, and it's very exciting. Showtime. Building and Thank you. this is your seat, as you said. And your artists whom you traveled with all the way from Uganda. Banange batuse wano Bungereza nga tubasanyukidde We'll hand you over to your host tonight, and of course your host tomorrow, and of course the big brains behind the Purple Party International. That's right. Tubaniriza ku Purple Party tour, the first time in UK. This is a big day in history. In Uganda, this is the biggest celebration of Uganda's music. This is an event just carries Uganda's music nebalaga to the world. Music and for it to bring it to a more global platform, we've done Dubai. But London is such a very big opportunity for us to again stamp to again season Uganda's music and of course it also gives me a lot of pleasure to have Abayimbi Abakabi board, but besides that also partner with the biggest promoters in the UK. Job Links, I can't thank you enough. To make sure I present this to the family in Europe. And at Serabide na Mutomlala, ye Ron Biggs. Ron Biggs naye tuyambi nyo to make sure this movement starts in Europe. Banange wantutandise butandisi neje tugenda ogenda. This is going to be an annual event in London. Wadengaze hosti naye kati I'm a guest here, so I want to pass the mic to promoter tutandike ka press. Njagala okwaniriza naye ndowooza nasasooka agende maaso. Tempulye kubeera yoogera kinyangu okubanga tumaliriza. Oh my God, Nancy agende mu maaso abadde ali chewing gum. However, this is a press conference. We are very excited, especially to see our talented artists all the way from Uganda. I'm going to ask them to quickly introduce themselves. However, before I do that, I'd like to invite over the host for the show. Come on, Phoebe, come and join in. Phoebe, yes, you're hosting the show tomorrow, so you need to come and be in the camera. Guys, my name is Jaila Birunji. I work under Uganda's biggest label, Swans Avenue. I am the A&R for Azawi and other artists that will be coming. But today, we move with Azawi, Uganda's biggest export to Africa. That's what we're talking about. Yeah, I go by the names of Ziwanasa. I'm the brand manager, David Lutalo. The best vocalist, I can tell you. I'm sure of that because he's got all the energy, he got all the vibe every time, whenever it's called for. And I can't wait. I can't wait to watch him myself. Yeah. So whatever he's bringing, he's the best. I'm your manager. Hi everyone. Nalini Scheme, manager at the CEO of Harmony Bonus.
This is crazy. It's one named Sumubada School Headmaster. Yeah, man. Tetukuba mutwa maguru gatta. Tuze Chigwe, tomorrow the agency will be there. Fire Dede, everybody's artists Dede, everybody's promoters Dede. What's up, guys? So what's up, guys? Go by the name of DVD Massive Pro, the Fresh Prince of Kampala, and Nzendio Mukubantu abasingo pushing the Ugandan music. True. And I'm part of the team, export to Agala movement here, Party. So I'm part of the team, that team. So to everyone know, just expect fire. We know what about DVD Massive Pro. Just Manyamuno Ndongo. Nice. Yeah, hello everybody. This is Michael Uma. Yeah. The brains behind a lot of live Ugandan music. Yeah. So hey, so yeah, we're gonna have a great time with everybody. Thank you so much. Those are our artists with their managers. Yes. And allow me to introduce. Definitely. Yes, That's why Mama Africa, that's my wife, she's called Linda Lisa. Yes, to tell why okay, Douglas, tugenda kusaba otubuulire chairman twabasuubira ekyana ddala mu nsonga ya dress code. Abantu bagizeegize eddawo mu nsonga ya dress code, so ojja kutubuulirako ekyo naye nga tetunagenda mu kubadde ensaba Jose Jovins oyanjulira abantu baffe team yo, your partners, promoters and you know your entire team. Bannayuganda bannange n'abaana abali mu UK, in Uganda. Ndi musanyufu nnyo okuba kino tukituuseeko kibadde kyangu nga bwe mundabya ndabika nga yabadde n'okulwala lwaka stress akabaddewo, but I can assure you tomorrow mugenda kufuna event etawangawo. Tulina abayimbi bempulya nga neegakasa buli omu asobola okukola event ng'ali yekka ate nejjula era bali bakikozeeko mu Uganda. Ffeffekka abasobola okukola ekintu ekyo okwetika abayimbi nga banene kubanga babaira bazito kimwe nga bamugira bate banyangu. Njala okubanjulira Mosha Alim wotali sange baddewo okubanga nze kenyini nzikiriza nti Europe ffe tukulembedde, si kwogera bwogezi because buli nsi tukoleddeyo era nga njagaza okuba nga si kya kamera kyogera kiffe tusinga Moshi nkwebaza ku bayimbi bonna beekozeko mu Kampala nsigazaayo abayimbi babiri abalungi kubanga eri abatanafuuka balungi naye tubasalira bafuuke balungi. Moshi mbadde nkola naye ku bintu nazalira visa taata nandagadde kusooka okufa Olympics ekintu kino nakigamba kikitambuze ng'omuntu nali munange ebirala byekwataganyiza kwebaza okikoze bulungi naye bw'ozitambudde bulungi tebagenda bayimbira butebe twajjudde nga tulyoke naye nange sikuswaziza teri muyimbi atali musasule, teri service provider atali musasule, tuwogeza maanyi. Natinga era nga Edwin mbaliza wani kumukolo wakulabe olimanyi gange otali otambula bulungi bosa nsaisa okulaba nakumba okubeera wano ye likodi eri mu London mbadde nsaba lebo gimenye tomorrow. Likodi gye tulina mu London ffe tugiyina munansonyiwa si ya David Siani munanga ate yajuliana na Kanini twali wano we twava ne tugimenya ku Regents nsaba tugimenya Bannayuganda mujje ekya likodi eveewo ebadde ekyalemeddewo naye ate buli bwe tukolyawo David ye mujulizi
naye last nga kuya waliwo ekibulamu kisoboka ngekyali kufuga musiki akale ninkwebaza mwenna betukola nabo nyinza obutamensioninga one by one Abija Asharabu mwe bakyala bemmanyi nti omulemera ku muntu mumujja wansi paka waggulu ba artist mwenna mbaagala nnyo kubanga bantu mutubeereddewo ngenda kumensioninga y'omu yekka Michael Ouma mbadde nsaba lwenkola ekibulo kye kati obeere ttiimu kyoze because olina nyotuyambako n'ogattagattamo ate ndaba birungi so nandagala tukole ffenna official eno zaki obeere ttiimu olw'engeri gy'okwatamu ebintu mu bukakkamu bw'olina kulira nkwagala nnyo njala okutya bannayuganda mulina mujje mutuwagire event ebadde so challenging so mbe mbasaba mujje mutuwagire muve ku ebyo ebyabaddewo tebyabaddewo nga twagadde byavudde ku byaliwo ffe bye tutamanya kale abadde bankubira Jose ate tiketi yange kati badde njala bbiri njagaliemu olwangambya sijja kujja naye nkirowoozezaako kangule tiketi bbiri mukole bwe mutyo because ebyabaddewo ffe tetubimanyi era tetubiriiko ffe ng'abategesi ffe tutambula n'abantu kye baagala ekyo kimu ekyo